Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the Juggernaut okusobola okubanga nnwanya olutalo ffenna abasajja be batutondera olw'ekkomera tewagendeka niteweewalika ekirungi kya byonna nti nvuddeyo era nga nneebaza amaanyi n'okusaba okungi okwabakwano bange okwa famire yange okwabaganda bange tuli nabo mu mawulire nga mmwe okwabaloyazi bange looya beebale nnyo muganda wange kanso nalukola neyanziza nnyo neyanzeege omusango gubaliko bakansozi bayitirivu nyamutumulabe nabalaba naye nga bakoze buli kimu kyona kyonna kibadde kisoboka okulaba nti nomba mumannyo g'empologoma neyanziza ddala abaganda bange abali mu mawulire awatali mmwe naye osanga saalivuddeyo naye mulaze obumu okulaga nti omulimu gwaffe guno gwe tulimu tetuli ba pirates tetuli babbi tuli bakozi ba bikolobero wabula abantu abaliwo okubeera nga tuyimirira ku mazima kubanga tuweereza bannayuganda wadde ng'omulimu gwaffe gulimu challenges mpitirivu nnyo era nga zino era nga tezeewalika era siyinza kubalimba nti nno gwe mulimu gusembeyo ogenda mu kkomera guyinza okubeera nga gusoose naye si gwe gusembye naye buli kimu ekibeera kijja kikuwaako entandikwa yaakyo n'engeri y'okubeera nga tukivaamu muganda wange Shalom Kaweesi simanyi ngeri gyenyinza kukwebazaamu ebigambo biyinza n'okunzigwako but nsiimidde ddala okubeera nti nogwe muntu gwe mbadde nkwatagana naye buli naku obadde ng'ojja mu kkomera nobeera ng'osobola okunkwasaganyiriza ku bantu abawabweru mu mbeera zonna kunoonya kasente buli tukyakeetaaga era nepusiyo kundabirira ku busolo bwange bukapa neyanzeege bambi Shalom nkwebazaako ensusso era nkyakwebaliza ddala wabula sinafuna bigambo bituufu biyinza kukwebaza wabula nga nja bifuna mbere nga mbikugamba mu buntu neyanza nnyo neyanzeege baganda bange bonna abakulembeze baffe meya ensonga zino nga zakatandika nzijukira bulungi bajja ku poliisi ekabalagala nojja nga wakawulirira ddala nojja nombeererawo ne ku lunaku lwe bandeeta ekipayopayo wano kiyita mu lujja era bwe nasooka okukubira essimu ninda okutuuka wano okuntuusako nga watuuse dda ne kanso n'abantu abala okubeera nga muntaasa omulundi ogwasooka wadde tegwasoboka ne gwanzizaamu amaanyi nti gye ŋŋenze naye abantu bendese wabweru abasobola okubeera nga bannwanirako abantu abalala ku kitebe kansole Lewis Rubongoya neyanziza nnyo mukwano webalire ddala obubaka buntuuseeko kyonna ky'otaddemu neyanza nnyo neyanzeege meya w'e Nakawa to be Nubian Lee mumwebaza Ali Boken mwebaliza ddala yebalire ddala Speaker Zahara Luyulika MP to be Kampala woman MP bambi nawe nkwebaliza ddala bananga abantu bangi nyinza obutabamalaayo naye bambi kyemmanyi gye ngenda okugenda ngenda kuba ebintu mbirabira nga nkomawo nembeera nga neebaza management y'omuyimbi Shiba Kalungi bankwata ku lunaku lwennyini lwoyinayo shooyo mu ngeri y'okwagala okubeera nga bakukyankalanya obwongo naye osobola okubeera nga weekompozinga n'osigala nga abantu babadde kyewabasuubiza ate notakomaawo nobeera nga ensonga zange ozifolowinga bulungi nnyo ng'ozigoberera support yonna gyompadde badde ng'entuukako mukwano nkwebaliza ddala tusigale nga tuli bagumu kino ekitujjidde tugenda kuba tukirwana mu ngeri yonna esoboka mu ngeri ey'amateeka mu ngeri eri moro mu ngeri eri diplomatic kubanga nga bwe nagambye mu kutandika tetuli bazzi ba misango tetuli babbi so ensonga zino tugenda kuzikwasaganya bulungi tubeere nga tuziggusa abasembereyo ddala ab'amawulire bo simanyi ngeri eyinza kubeera nga mbeebaza mwebale nnyo oluzira tewabeereka guge mazima naye oddamu k'amaanyi nga bano bakukyalidde ku lunaku olwa mandi bankyalira ne bagoba n'okugoba abantu kuba ssaawa 5 zakupaka 10 we batuggalira munda nga bakyankyalira olwokubiri olwokusatu paka olunaku olwaleero olwokuna nga temundekeredde n'okutuuka olunaku olwaleero mbadde nva mu baasi era nga weemuli mubeere nga mukavalinga ebintu bino ng'omulimu gwaffe ffe ba Fourth Estate abasobola okuteeka abantu into accountability abakola ebintu olumu ebiyinza okuba nga tebisaana tubateeka mu layini wadde olumu bayinza okwagala okutulwana mu mbeera eno naye nga neesiga bakansozi bange nti ensonga gye zigenda okugenda mu maaso bagenda kubeera bannwanirira bulungi mu ngeri ey'amateeka ensonga zino zive mu ddiiro bannange mbeyanziza nnyo neyanziza mama Fiina mbadde banaye nkwerabidde naye banzijukizza wano bankubye akaama mukwano weebale nnyo weebalire ddala abayimbi bange Katale yandikando bambi mujje ne bassaako t-shirt Frank Ntambi jju
bambi mwebale nnyo butatiirira abayimbi abasinga baatidde bagamba banatulaba batya ne plan ndi musibe namwe ne mugamba ye waffe salongo wamwenze banange mwebale nnyo katale kando banange mbeyanziza nnyo mbeyanzeege n'abayimbi abatasobodde kubeerawo n'abayimbi batasobodde kubeera nga weemuli wabula nga mumbeereddewo mu ssaala ne mu sapooti endala n'okuva wano sapooti y'amaanyi gyenneetaaga okuba nga tuva mu kino so nja kuba mbaadresinga nkola accordingly banange tulina nnyo obujja lwa kooti balina okusigala nga bakola emirimu gy'eggwanga katubeerekereze naye nga tujja kusigala nga twogera omuyimbi David Platinum tulinde mu katono omuyimbi David Platinum tambula banange shalom soko je emikwano gye egibadde gigenze maaso n'okuba nti kandikanya emmotoka beerani n'ekirala bannange ekisinga obukulu nti leero bayinza okuba nga batutteyo ntambi nemusobola okuba nga mumubeererawo naye nkyala agenda kukwata omwana atalina ddoboozi oba sitatasi ya ntambi abeere ng'abonaabona n'olw'ensonga eyo nina ekirowoozo kyenjagala okuguza mwenna wether si kinnoomu muntu oba awamu okuba nga naffe twekolamuko ekibiina tubeere nga tusobola okugwanira awamu ensonga zino nga zizze wether ku providingira bannaffe advocacy wether kubabeererawo wether kubanoonyeza ssente mu misango nga gino ebintu ng'ebyo nina ekirowoozo kyenjagala okwanjula mu maaso awo nga kiteeketeeke bulungi nnyo naye nga tulina okuba nga twegattira wamu embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo era nga tujja kuba tusimbiju so bigenda maaso mu kiseera kino toyanza nnyo toyanza mugenda